kitangaza Mugamba mchaba luja abekumira ku Wings Films TV bwebala kuberanga ma subscribing ate kwatana ba subscribing tuka munambiro ku YouTube ogende searching YouTube channel yafe je bayita Wings Films TV ne Nalmas Jacqueline mu program yafe ishangaza buli lwa Saturday tubeerawo kuberanga tuji kutusako munene mu program ogenda okumanyira buli ekifa mu movie industry muzanyi kigwa badde tomanyi ogenda mumanya bimukwata ko writer gafa akola mulimu ki kwegamba byonna tugenda kuberanga tubibatusako wanene mu program yafe ishangaza ku Wings Films TV obashegera olunaku olwaleero tuli wanene kuseka motel olunaku lwa Sunday ku celebrity night y'aba filmmakers kwegamba bakunganira buli Sunday leero badde culture night abana bambadde buli culture bambadde gomesi bambadde ebitengi bambadde amakazu bambadde sari banange kye bateekoze nga tekiriyo bali mu kunyumirwa bali mu kuhavinga fani njagala tugende nga tulumba omukombo tumugwako kiyifu ate sobola okubeera nga tubamanya njagala batuuseeko buli kirungi njagala otambule nange nga ate batuuseeko abantu ab'enjawulo wanene ku celebrity Sunday ba filmmakers we babeera wanene okuhavinga fani buli lunaku lwa Sunday banaye nsanze abasajja baneeno banange nga munekaanekanye banange Mzee Yasin chichi culture abadde kinga toyambadde owaye engoye nzerabidde mu taxi ate werabira nerabire bannange ngenza okuvaamu ngenza okujjukira bannange nga egenze bannange ng'olabye Mzee Yasin leero lunaku lwa Sunday celebrity night y'aba filmmakers okikolanga bwoti n'obeerawo buli Sunday ya nandyetaaze nnyo okubeerawo buli Sunday n'olw'ebizibu ebiteebereka ebiseera ebimu sitera kubeerawo naye nga nandyagaddenga nnyo okubeerangawo eno celebrity Sunday olowooza erina kyebayamba mwenga ba filmmakers nnyo erina kyetuyamba ekisooka okumanyagana ebirowoozo okunyumirwa okumalirawo stress okulaba bunno ku bannaffe betuzannya nabo kinyumira nnyo abantu bangi bayinza okubeera bakumanyi namanya malala ganene agafiimu muzeeyi wakazi muzeeyi ki amanya ki agago amatuufu nze muzeeyi Lubowa Yasin Abdul banaye sayinza okulaba mu programu yaffe ekitangaaza banaye producer sokompe okuva banange onese banaye ntya n'okusemberera naye nga gyebaleko se kale nnyabo nawe gyebaleko sebo amanya nze manyira Mr. Victor simanyi manya matuufu katumubuuza ate asobole okubeera nga tutegeeza ffe abawagizi be amanya nze Yusuf Kinene muzzukulu wa Ndugwa ffe omubala gwaffe gugamba nti bwompaaka walaako ng'ebbanja liwedde awo wewasinga okunyumira otegedde musajja muganda si bwe kiri Mr. Victor eno celebrity night yatandikibwawo etya celebrity night eno yatandikibwawo myaka ng'ene emabega oluvannyuma lw'okulaba nti ba filmmakers tetulina we tusinkanira ne tusheyalinga bituluma kati ne tusalawo tutandika olunaku luno tubeere nga tusisinkana ne tunyumyamu ne tunyumirwa ne twewabula mu ngeri ezitali zimu kubanga abantu babeera ku seeti baba mu stress wano tusisinkana ne tunyumirwamu y'ensonga lwaki twagitandikawo era etambula bulungi tubeera n'emiramu egy'enjawulo egituyamba okwongera okupromotinga culture zaffe nga culture night olwaleero gye tuliko ng'akoba muzeeyi wange engoye azireke naye nga tubeera twambala buwangwa obw'enjawulo tinyambadde ne ataya ya Buganda waliwo ayambadde ey'Ekinyarwanda waliwo ey'Abatooro culture zaffe ez'Abayindi culture era bajamaika mwami Victor ani founder wa kinene ekintu obuuza kuseka nze founder byase banaye tulina founder wa celebrity night wanene okuseka wa motel banaye Mr. Victor agamagezi wagafuna otya n'ogamba basically nze ndi musomesa era buli lwembeera mu nsi y'obusomesa ne mutubeera nabo mba ndowooza ku bintu ebiyamba ku bantu tinga nze omukulembeze ku federation oba mu kitongole kino ekya film we najja ne ngamba lwaki tetugatta abantu bano tulina abantu betwalabanga nga bayindi nga balina we batuula ne basinkana ne banywamu ne tugamba bwe baba abayindi besinkanira mu nsi yaffe ate lwaki ffe tetwesinkana era bwe kiri okay kati Mr. Victor mu movie industry okola mirimu nga ki
mirimu ki omuntu gy'ayinza okutuukira n'agamba Mr. Victor muwandiisi mulungi kamwebuzeeko mu kino. Nze ekyamazima enjogera ennyangu tuyinza okugamba ndi kamala byonna ng'eggala essajja lyeritta ensekere ne likuba n'ennoga. Ndi musajja amanyi okukwata kamera, amanyi okweditinga, omuwandiisi ate director, ate nga nsomesa nga naawe nze nakusomesa ye yansomesa editing, yansomesa ebintu ebyenjawulo bambi era I appreciate him. Akola mulimu gw'amaanyi mu movie industry, muntu munene ate mwangu wakutandikirako bambi ye Mr. Victor mwangu. Mr. Victor mujja mutya mugambe muno kati leero culture night, leero back to school, leero biki? Just tulaba bulabi mbeera. Abaana bwe baba badda ku masomero tugamba back to school. Bwe baba wumula ebeerawo the makers. Kati obuwangwa buno tubadde twakava mu mipiira gy'ebika bya Ssaabasajja. Twabadde mu bika olunaku lw'eggulo. Kaakati ne tugamba olwaleero katubeere mu buwangwa. Twabadde tubakulaba Ssaabasajja tusinziira ku mbeera eba eriwo kwe tusinziira. Naye nga njagala n'okwebaza munansonyiwa. Webaze. Njagala kwebaza nnyo mmwe aba TV eno Wings Films TV, mwebale nnyo kubeera nti ekintu kino mukikwata ne musaamu amaanyi. Ndabira omukulu Sasimba Roni, omukulu oyo akoze kinene ate naye student wange. Kabule ndaba aba student nga bakola kinzaamu amaanyi. Ndabira ddala nga omulimu gutambula. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nenkubiriza buli muntu yenna nkusaba ng'oli eyo ng'owagira industry ya art osubscribinge Wings Films ku ntikko ne Wings Film TV awamu ne Bugawudu kubanga ne Bugawudu weri tutekako film. Simanyo batangaza era njagala ndi mu kunoonyereza ani gw'opepeya naye era bw'oba osobola muŋŋambe yono uwa gw'opepeya bannange omutya bituufu ebyaki ebyokubanga gwa pepeya ne Mr. Victor oli girlfriend we. Nze kyekyo kikkiriza kituufu ddala. Nsanyusa okulaba ku Wings Films TV. Nange nsanyusa okusanga. Kale mukwano amannya gamatuufu bakuganeno ge bakumanyidde mu movie. N'akakofiira kankajjeko kubanga ntera kwogera ng'era nga buli omu abawakanya naye ng'amanya gange nze Tereza Kabeshekere ndi mukazi munyanko. Eyo culture night gy'oyambadde evaawa waneno mu buwanga? Abanyankole. Banyankole, oli mukyala munyankole? Esebo ennyabo. Ndi nnyabo era ondabyemu omusajja. Mbadde nkututenga omumbejja. Era ndi mumbejja. Bakogera naye nga ndi mumbejja. Kyekyo kyennyini. Webale kubeera ng'ojjanga ku Celebrity Sunday. Njijjamu era njagala nnyo. Kubanga buli anjagala wansanga. Okay, bambi okola kyamaanyi nnyo webale. Banna kale mukwano webale tubuzaako. Mwami Kabugo ogamba otya? Ndi bulungi ogamba otya Jackie? Ndi Sebo. Amanya agaddala. Amanya nina mangi naye age bantuuma Mulimira Sulait. Amakozi ga ssente waliwo Kabugo, waliwo Mulimira White n'amalala mangi. Ndowooza mumutegedde ye Mulimira Sulait ali wanene ku lunaku olwa culture night ku Sunday naye ate mwami Mulimira nga sikulaba mu culture night kiki? Asinnayambala. Agongwiridde sinnayambala. Agambye muno tannayambala. Mwami Mulimira wanene ba filmmakers wamukuŋŋaanira wanene okusekawa? Tubaawo nnyo buli weekend buli Sunday yonna. Buli Sunday tosubwa? Sinza kusubwa kubanga kintu kyaffe. Okola kyamaanyi nnyo Mr. Sula. Mr. Sula olowooza eno culture Celebrity Sunday ina gye batwala mwe nga ba filmmakers? Yeyina gye tutwala kubanga tweraba ne twemanya embeera zaffe. Bw'oba olina omuntu gw'onoonya ng'oyagala mukozesa mu firimu ojja n'omuswama wano n'olaba nti eno karakita ejja kunkolera oba tenkolere. So kituyamba nnyo. Kyekiro ekirala kiyamba abaana abaakatandika okuzanya firimu okubeera nti bafuna essanyu nti beegatta wamu n'abantu babe beegomba okulabako ne bafuna amaanyi n'okusikirizibwa okwongera okuzanya nabo bafuuke nga bo.
banange nga mukola kyamaanyi ekyo nno kirungi wekibanga kyekyo yensonga lwaki celebrity night yateekebwawo kati mwajja mutya okulonda lunene olunaku lwa culture night okubeera nga lunaku lwa leero lwe mukoze culture night tukirabanga oluusi bantu bajja mu celebrity Sunday ne banga bambadde buli byonna bye baagala naye nga tulaba nti waliwo ekibulamu tulina culture zaffe mu Uganda tuyiteekwa okuzijja kubanga abakozi ba firimu ekimu ku bye tufunamu okugjayo cultures zaffe ne tuziraga ensi Abaganda bambala bati Abakiga bwe bati Abatoolo bwe bati culture yaffe ne tuba nga tugitunda mu nsi endala so naffe kenye tugiteeka wano okugiraga bannaffe tugyongeremu amaanyi n'okwagala culture zaffe. Ndaba bamayiminga bagenda ne bakuba obuyimba gwogenda kuba kayimba ki? Kankanoonye. Agambye agenda kanoonya mwami Mulibira Sulaiti nsaba siibule kuba tulaba oba oliawo tumire nako. Bannange mwenna abawagizi baffe abawagira abazanyi ba Uganda mbaagala nnyo era mbasaba mubeere mwongere okutuwagira n'okutwagala naffe tweyama okubakolera ebirungi okutwala omulimu gwaffe mu maaso neyanze tweyanziza nnyo mwami Mulibira Sulaiti beera bulungi wali omwami Mulibira Sulaiti ndowooza mumwewuliriddeko kamala okutambula nnoonya abantu abalala gonyumye nze bwentyo mukwano naye ate tonyumidde lunaku kuba leero kalcoweya enkubye n'enkyusa I know bannaye ati mwabazanya firimu muli creative kati gwoyine era obadde wabwongo okubeera ng'oyiiya enkube nezange ng'obudde mbulabo bwenkuba nengamba bwenansanga nga nkyusa. Okay. Amanya bampita Namusoke Fatuma Shakila Zawja Nalunkuuma amanga mangi n'agakwata ago nali muganze waka ne bantuma mangi. Okay. Yennyabo mukyala Shakira wava mu kibiina ki? Mba mu kibiina kya Sweet Films. Okay. Sweet Films yakazanya movies meka? Tulina 2 kati twakatandika tulina 2 ekyo kampuni mpya eyo. Movie kina ki? Tulina mpeta y'emisambwa ne Namukwakula gye tugenda okukola premier. Mama soko ngambe nina okubaayo. Yes nga lumu December 1st December olunaku lugenda kubeera lwa Sunday. Mwenna mbaagala mweyo ku Kirabo Obligato waliwo premier movie mpya era mugenda kulaba ekyenjawulo. Kyakabinyo. Okuyingira sente mmeka bwene? Okuyingira waliwo omutwalo ordinary VIP 2 platinum 10 then ne table mitwalo 3. Abange naye sente zisoboka tugende tubawagire tugende tubabeereyo tugende kifa bakule tusobole okubeera nga tujjuza Namukwakulawo ku Kirabo Obligato bambi tugende tumuwagire. Madam Shakira movie ezo gwe wajja oti okugamba muno kankola ekibiina ntandika okubeera nga nkola movies olw'okunyigirizibwa gye nali mu kampuni emu. Olina gye wali? Yennyabo. Kibiina ki? Ndeka kibiina kisoko gampe tugeye atofaayo tawulira olw'ekibiina kye ndali mbali bakiyita simanyi Sunlight Film Production. Yes gye nali nefuna okunyigirizibwa nga bw'omanyi abantu banyigiriza ng'ayagala kutemerako ttaka ng'ate omuntu alina okulaba sente ze waziteeka wazikola ki nga accountability y'ennafu tamanyi kubala bitabo ekitegeera nvaako nze omukulu akulira Sunlight nkutumiddeko wabale kunyigiriza bantu wabale kubeera ng'obanyigira ku kisenge wabale kubeera na accountability nnafu wadde mu programu ekitangaza buli kimu tubeera tukutuusaako bannaye olunaku nga lumu December tugende ku Kirabo Obligato Namukwakula bambi tugende tuwagire Sweet Films tugende tukubenga we twakikuba ku Lwaseremba mbagala nnyo ngenda ku mulala bannange ogambo bannaye badde mbita ayita wanene era nensanga olwami olugoggoofu oluvubuka olulungi ogambo tya muganda ndi bulungi ogambo kyajjake sigamba oli bulungi neyagala ekimu kitambula malitati sana bwebityo bitegeera naawe industry etuuba nkitegeera naye nga ki ekitambula mu movie industry waneeno? Industry ekitambula ebisinga Wings TV ebituwa naye ng'ekikulu kiri kimu premiers zo zitambula tuziraba kati ekibanyi kyakugwa n'amenvu ng'ennaku z'omwezi 13 bweziti Muganzirwaza 13 December tugenda kubeera ku Muganzirwaza tutongoza firimu emanyiddwa nga Bridge of Hope kafirimu kanyuvu tekaboola mu myaka mu kibiina ki? Phoenix Films Uganda. Phoenix Films Uganda. Ticket esookerako eddako n'esemba. So ordinary ya mitwalo 2 VIP mitwalo 5 ate mmeeza batumbuto
emitwalo 5. Atano. So mujja mutuwagira bya mikwano mbakowoola mwe n'abatulaba. Okay. Ndowooza nze nja gula mmeeza mukama wange olaba otya tugenda gula mmeeza ya mitwalo. Era genda ogiteekawo wali eri gibuukinze tugimaze. Kitangaza, yeah, yeah.